ebintu ebyo byemukola ebyokudda kuba namwe ne mutandika okuboogerera ebigambo ne mutandika okubatwala mu makooti abantu bajja kuvaayo boogere bingi bajja byogera ate mugenda kuswala abantu bagenda kujjayo gyewatandikira gye wava wazijja ludda watandika batunule akawunti yo balabe watandika ddi kuteekako sente ezisuka miliyoni okiwulidde kubanga kati kugundi yali afuna bwe yali afuna nyingi ziyinza okuba zaali akakadde ne bajjako emisolo n'osigaza emitwalo nga 6 kati egyo toyinza kugyewaanirako ku muntu okiwulidde so njagala kugamba muganda wange Ssenyonyi oli muganda wange abakuzaala Bannarwanda n'abalala bakuzaala Abanyankole nabo bakuzaala nabo mwebali gwe gamba njagala obeere nga wampisa fe abalinamu omusaayi omutabike fe twogera bitono fe balinamu omusaayi omunarwanda n'omusaayi guno omutabike omutono twogera bitono so yogera bitono leka kweteeka ku abantu bawano bazibu bajja kukwabya nga tonna kyakukola teweesiga abo ba George Musisi bagunda abo balooya nti bagenda kukugirira munnange batomuwadde sente tagenda kukola ki ate sente ezo kati ekiseera kigenda kutuuka zikubule olwaliro kakati tokyafuna sente nungi mu ofiisi ye takyafuna sente Kosase yafuniranga nnyo sente naye kasooka nga agenda mu ofiisi eno eya Rope anaatera okutandika okukaaba ate Rope bazimuma tebanazimuwa ate ayinza obutazifuna oba okitegeera kati emirimu gya gavumenti ate atambuza giriwa wamulabye nga akola ki kati musaaga ne gavumenti eno musaaga kyobula nabagamba nti obuwumba omusanvu singa tibalina abantu baabwe babuwa mu NUP tebandibuwaddeyo wakiri bagamba zaabuze bo zaabwe ne bazijja awalala gwe naawe n'ogendera omwo so kakati muganda wange kyeweetaddeko kizibu nze nkugamba nga mukulu wo bano tebatwagala era tebagenda kwagala musajja nga bamuwadde n'obwa Rope n'ogamba tebamwagala nze nkubuulira nno musajja tumwagala nkubuulira amazima bwe yagenda emengo wano ng'aze ku gundi bamugamba ki nti naawe olwaleero otuuse nga bulijjo kirabika tatuukanga mubuuzi Katikkiro we yamugamba naawe olwaleero olaba obukulembeze kyo kitegeeza tatuukanga mengo abadde tamanyiiyo ate bagenda namusuula ku bwa member of parliament Nakawa tuli wano Robinson tuli wano bagenda musuula ku bwa member of parliament ate nga bamusuulira nze nkubuulira bagenda musuula bagenda musuula ate n'akabirawa anajja akabira kuno bamuleka olw'okuba nti mu bantu 15 be nakugamba General Sarebe yaleeta nga bayisiza mu NUP naye yalimu wanga bali abantu abo baalimu olukesikesi olwambegabega mwe mwali Bisekezi mwe mwali Bashir Kazibwe mwe mwali Segirinya mwe muri Sewanyana mwe muri Nyoko ono erinnya lye anti linsobera mwe muri bali 10 n'abameka nowe nansana naye mwali anti barondangamu abantu abalinamu akasaayi kasayidi ez'enjawulo audhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Balungi abalabi b'emikutu gyaffe gino nate mbaaniriza nnyo mu pulogulaamu yaffe eno olunaku olwaleero. Nine muganda wa Gideon Tugume muzzukulu wa Andrea Gakyalo mutabani wa Francis ne Beatrice Bakarejeya Tugume bin Karejeya bin Andrea Gakyalo. Tugenda olunaku olwaleero kutunula ku nsonga eno eya kamera naye naye kamera zifuuse kamera gwe tunaaziwonera ya Rabbi. Abagula kamera mwanguwe mutuwonye okulanga kamera buli dakiika yeno era nagibagambye dda mugigule ekolera masannyalaze lampu holoda waggulu erina eriiso liringa lya kapa liraba n'ekiro wonna wootambulira obanga oli bulungi nnyo mitwalo 15 paka ku kakadde osobola okwefunira kamera akati yenda liriwa waliwo n'endala eno yo eri special
eno yo ekuba wala nnyo eno teraba eraba wala eringa bindi bimotoka by'abachina ebikuba emizinga ezitowa tekinologiya enajjudde muno kaakati nno gwamwe agyetaaze osobola ogikubako ku simu mozeka ajangu yagireete tulabe ng'ebintu bitambula gwate tunagamba ki kamera zino nungi nnyo kamera ziketta kamera ate kintu kikulu zezimu ku security zetulina kakati osobola kukuba ku simu noti 7 noti 6 68 39 54 awo ojja kubanga owa kamera omufunye tokubira kwezi tokubira ani wabula kubira kweye simu ebintu byonna biterere bulungi eno nga tejjamu ndine mukulu Gideon Tugume olunaku olwaleero bwe tugenda okutolontoka bwe tugenda okutambula tulabe ebintu bwe bitambula ebyolunaku olwaleero naye nga twebaza Katonda atuusizza leero nga tukyali balamu akati mukulu Gideon Tugume ye musajja omu kwabo abaludde mu byobufuzi by'eggwanga lino nga mutoba nabyo nnyo naye abasajja bavudde ne bagamba mbu Lubongo yakuwa ensimbi okuteeka akazito ku Kagombe mbukazo Kagombe ali mu komera naye ate gwe ogamba nti nno Kagombe bamuwa ssente ne bamuwa drone ne bamuwa n'emmundu talabikako ne baga nti Lubongo yakuteekamu ssente mbu okwogera ebyo naye kaakati muntu we taayogere mazima omuntu wa bulijjo taayogere mazima nti waliwo kino ekiriwo kino bwe kiti era baba bakutaddemu ssente nze no maze ebbanga ddene nnyo nga soogera na Lubongoya tumanyiganye era nga mu kibiina bwe yajja twali tumanyigana awo kutandika mu kibiina nimulaba ngaze mu kibiina ngaze mu kibiina we bakitwalira we bakiwambira ne bakitwala so kati nze Lubongoya amumanyi bonna mbamanyi Bakyagulanyi bonna mbamanyi era mbawa ekitiibwa naye ng'ekyamazima kyo kiri nti sirina nkolagana eri awo ne Lubongoya teriiwo era tampanga ssente zonna nze nabagamba nti alimpaayo ka ssente kazibe $5,000,000 ndijjawo akakadde nkawe bannamawulire mmwe n'abalala mbayite mbagambe nti mwami Lubongoya yampaddeyo $10,000,000 mulyeko akakadde kubanga nze mbadde nammwe nze nsinga okumanya ebizibu byammwe nze amawulire nagalwamu era mu biseera byakasameme bya wokutuwaake byaki byonna nali mu mawulire so kati amawulire nze ngategeera manye ebizibu bye muyitamu sinza kufuna ssente zonna nenzibalyako n'ekirala kayugombe kigooteekako kazito ki olwedda alina obuzito obumala ati nze musajja watumwongereko akazito kaki bangambye bambi ali Luzira njagala kumusaasirako mbadde sikimanye nti bamutwala Luzira naye mwami Kibalama ankubiddeko akasimu nangamba nti bannange naga nti mutabani wange mpita mutabani naga nti kakati ate ngonzize konze ki naga nze ebyo byonna sitwali kye naalabye naye muga nti munange nze drone eyo bangamba nti drone eyo yandibange erina gye yava wavaayo n'akantu era oli ne bamuwa n'emmundu naye ng'ekyamaze emmundu lwo baagimuwa baliwo baagimuwa awo baagimuwa ndowooza yagamba nti neetaaga emmundu ndowooza emmundu ne bagimuwa emmundu zazirina ndowooza n'ebirala naye nga ebyakasente mwami Kibalama abyeganye agaye tebafunanga ki nembuuza ku by'emmotoka eby'emmotoka naye n'agamba tana gwagenda okwebuuzaako ategeera ekituufu nenge emotoka agiraba emotoka drone bagiraba so nze sirina kyenjagaza Kagombe muganda wange ntobanku nina kyenjagala mbadde sikimanyako kyale nti bamusiba nandibadde alina omuntu gwe yeeyimirira n'abula akati omuntu bwe yeeyimirira bwe yabula ne bakwata mu Kagombe kakati ebyo sebyo tetwabitegeera kubanga twandibadde tutuuse n'okumugyayo twandibadde tumugyeyo naye kakati tetwabitegeera fe abasigadde ate noono yawandiisa amawulire w'Entebbe Post njamunenya simanyi mawulire gawandiika mu ngeri ki kwaba owandiika ku muntu nga Tugume mukubire essimu mugaye nti bwe twayogedde ne Tugume ye yatugambye bwatibafuna saidiyo naye kakati ye yakubye bukubi n'ateekako amawulire awo ye ng'alina kyagoba ndowooza yakifunye naye nze kyamazima sirina $8,000,000 zenfuna ewa mwami Lubongoya Kanso Lubongoya akola emirimu gye ali eyo nange mwendi yeerira ssente ze bali ku bicepere byabwe nze omuwejere banjagaza ki twayinza nakunoonya nako tebasobola era kakati nze sirina buzibu na Lubongoya sirina buzibu na Kyagulanyi sirina na buzibu bwonna ku muntu yenna gwe nina obuzibu naye ye bisekezi oyo yagenda n'atuvuma
natugamba nti ffe tuli baffere nti fe abatandika NUP tuli baffere era tutumanyi kyakukola nengamba bisekezi gwe yava ku NTV twali mu mawulire ng'ofuna emitwalo 6 kati oli mu bukadde 8 otuyite fe abaffere kuba olwo nze namukyawo era simwetaagira ddala simwetaagira ddala yampisa bubi so nga ate ab'eŋŋanda ze bonna abajaasi babadde mikwano gya taata mwe temumumanyi ekikulu mwe temumanyi General Asimwe yakafa juuzaawo omukama muwumuza emirembe yali mukwano gwa taata oyo abeera kojjaawe azaalibwa ne maama we mwe temubamanyi mmwe nze mbamanyi bonna babisekezi naye mutendeke mbega mutendeke yennyini mbega mutendeke okutegera ati mwe temubamanyi mmwe ffe tusinga okubamanyi kojjaawe yakafa gwe bayitanga General Asimwe yakafa oyo azaalibwa ne maama we mwe maama we temumanyi naye nga kumwali temubamanyi mwe ab'eŋŋanda bonna temubamanyi kakati nze ndudde wano ebyobufuzi mbiruddemu bano abaana bagenza okuyingira ebyobufuzi nga wendi okiraba nga wendi yes nga ndi active kati wali kyesimanyi ku baana abo kiringa Bobi Wine toyinza kunga nti ab'eŋŋanda bonna bamukwatako bonna mbamanyi bonna mwe mubatamanyi baganda bemutamanyi abakulu bonna mwe bali naye ati bo badde awo ne baagala okunzalawa kunkosa ebinere nze ne mbatundula n'ensirika naye ng'ekyamazima yebisekezi ye mbega nze kambabuulira amazima bisekezi mbega yagenda ogenda ku UBC okutandika okusoma amawulire kubanga ye ne bwe yasoma ku A-level yakola sciences nezimukuba nezimukuba era simanyi ngeri ki gyagenda okukola amateeka ndowooza yamala n'akola ki naye ng'ekyamazi yakola sciences era nezimukuba nezimukuba ati naye n'amaliriza ng'akoze eki naye nga n'amawulire go ge yali akola yali yagasomerawa simanyi anti kakati ebyo naye byo tetugenda mu ebyo kasita amateeka agasomye agamaliriza naye todda kuba notuka okubagamba nti ffe tuli baffere tetumanyi kyakukola yatuvuma nnyo n'atuvuma ffe wakibarama n'agamba abasajja tebalina amagezi baffere bye bakola tebabitegeera tugamba kale gwegenda mu maaso owulidde era nze nali nabagamba nti Kyagulanyi buli ngeri yonna walabe Kyagulanyi ajja kuwa Ssenyonyi obwa roopu kubanga ye gwamanyi nti buli lwamuyita bw'ati adduka buddusi tayinza kubeera nga bampuuga basajja banywevu alina awalala we yeebuuza Katikkiro yeebuuza kyayinza n'okwebuuza ku Ssaabasajja Kabaka kati ate ono talina gye yeebuuza musajja wattu muwejjere nnyo akati ebintu ebyo byonna n'alabye obutambi bwe omusajja wattu ng'agambye nti awaabira gundo ono Lubowa Diini Lubowa nze nandimugambye Ssenyonyi naye nga toleeta ntalo kubanga entalo z'otandise okusigula tugenda kumalako nazo abaana bakumanyi kuva emabega gy'ovudde bakutegeera mu buwejjere bwe bw'obaddemu yali apangisa akayumba rooms 2 yali apangisa rooms 2 actually ng'abamu bagamba nti omukyala yakola ki yakasasula kubanga omukyala yalina saalu n'omukyala n'ebintu byali akola ki byali akola era mukyala we amusingako ku myaka ne ku sente kakati bino bagamba bilioni emu mu obukadde 7 byayogera yandwanga yazifuna kubanga omwana agamba yazireeta nawe ono n'alyoka muwako milioni 15 zokka waali aluledde okumulumiriza n'abantu abalala ne poloti ze yagula 2 ekyanja zazimbako weeziri bwekitegeera kakati weegendereza abaana omanyi tibakulimbalimba nti genda waaba omusango gwa defamation naye nga naawe okimanyi amateeka bagamba nti bw'oba onoonya amateeka okuyamba naawe ojjanga engalo nnungi you must come with clean hands oli lawyer obadde mu mawulire if you are looking for equity you must come with clean hands bw'ojjanga engalo zo si nnungi nga ziriko ettaka n'ojja ate n'oyagala ogamba oli nti eyakutte wano ate yabadde mukyafu biyinza okugendera obubi abaana bajja kujjayo bwino ate oswalukuko okukamala ate nga abantu abasinga ekizibu ekiriwo beesunga nnyo okwagala okujjayo buyino wa mukulu Ssenyonyi kakati awo yegendereze tatandika kuwaabira buli omu gwalabye n'awaaba gwagize n'awaaba tabeera nga mwanyinaze Anita Among lema kubeera nga mwanyinaze Anita Among agira bwati naye n'awaabira abantu agira bwati n'asiba kati bulora osibamu ki bulora musajja wattu osibamu kyo n'omuggyako ki
toyina kyoyinza mujja katono omujja koki kati obonyabonya naye nga abaana be bali wakati basoma ekyokulya tebalina omulimu gwaggwawo ate omutute mukoota omusibye kati ali eyo togamba tebamuwa bbeeyi obulamu bwe bwonna kati Anita yabwonoonye muleme okwonoona obulamu bw'abannammwe kubanga mmwe temugenda kufiira mu bifo bye mulimu temusobola maama wange mwanyinaze Anita Among nze nkuwagira era bulijjo nebibadde bigenda maaso okuwagira n'ebintu by'okusibasiba buli omwaka ogeddeko bikyamu nnyo enkyo ofiisi eyo genda givaamu onoobeerawo otya n'abaana abafaanana bwe bati nga abaana ba bulola bali mu kubonaabona ogenda kukola otya n'abalala bonna boosibye ogenda kukola otya singa bulola oyo afiira mukomera ogenda kukola otya amazima genyini ate ayinza okufiirayo bulola naye ali ŋŋanzi anoonya agula ebintu bye agula amawuggwe agula ate alina ki musajja wano naye oli awo bw'osiba kakati n'ebisekezi naye byatandise towaakula ntalo ng'omanyi togenda kumalako nazo bisekezi musajja wattu ng'ogyeko emikwano gyo gy'olina egy'abajaasi n'abaŋŋanda b'olina n'omulimu gw'wali osomedde ogw'obwambega ng'oli mu iso ne kakati baakusalayo tolina kirala ky'olina olina ki kubanga naawakati eri kayumba eri mukyalo azimbibwa wano naye ate eri mukyalo ajja kuzimbayo emyaka gikyabula ebiri oli leader of opposition bw'ofiiraawo nga bakuziikawa nga bagenda basaawa zimba amaka ewaka genda ozimbeyo amaka genda ozimbe muleme kugira ebintu gweolina ku ssente olina ku ssente olaba abantu beekwanyakwanya n'ozimba akayumba naye mwe mulina ku ssente mwetoolola yadde akayumba kiyu kimu maama we abeera waabwe abeera mu bagundi baabwe kati ye yamukoledde ki tokola bintu abeera taabeerawa yamukoledde ki kati ebintu ebyo byemukola ebyo ebyokudda ku bannammwe ne mutandika okuboogerera ebigambo ne mutandika okubatwala mu makooti abantu bajja kuvaayo boogere bingi bajja byogera ate mugenda kuswala abantu bagenda kujjayo gyewatandikira gye wava wazijja ludda watandika batunule akawunti yo balabe watandika ddi kuteekako sente ezisuka miliyoni okiwulidde kubanga kati kugundi bwe yali afuna nyingi ziyinza okuba zaali akakadde ne bajjaku emisolo n'osigaza emitwalo nga 6 kati egyo toyinza kugyewaanirako ku muntu okiwulidde so njagala kugamba muganda wange Ssenyonyi oli muganda wange abakuzaala bannalwanda olina abalala bakuzaala abanyankole nabo bakuzaala nabo mwebali gwe gamba njagala obeere nga wampisa fe abalinamu omusaayi omutabike fe twogera bitono fe balinamu omusaayi omunalwanda n'omusaayi oguno omutabike omutono twogera bitono so yogera bitono leka kweteeka ku abantu bawano bazibu bajja kukwabya nga tonna kyakukola teweesiga abo ba George Musisi bagunda abo balooya nti bagenda kukugirira munnange bato muwadde sente tagenda kukola ki ate sente ezo kati ekiseera kigenda kutuuka zikubule olwaliro kakati tokyafuna sente nungi mu ofiisi ye takyafuna sente Kosase yafuniranga nnyo sente naye kasooka nga agenda mu ofiisi eno eya Rope anaatera okutandika okukaaba ate Rope bazimuma tebanazimuwa ate ayinza obutazifuna oba okitegeera kati emirimu gya gavumenti ate atambuza giriwa wamulabye ng'akola ki kati musaaga ne gavumenti eno musaaga kyovula nabagamba nti obuwumba omusanvu singa tebalina abantu baabwe babuwa mu NUP tebandibuwaddeyo wakiri bagamba zaabuze bo zaabwe ne bazijja awalala gwe naawe n'ogendera omwo so kakati muganda wange kyeweetaddeko kizibu nze nkugamba nga mukuluwo bano tebatwagala era tebagenda kwagala musajja nga bamuwadde n'obwaloopu n'ogamba tebamwagala nze nkubuulira nno musajja tumuwagala nkubuulira amazima bwe yagenda emengo wano ng'aze ku gundi bamugamba ki nti naawe olwaleero otuuse nga bulijjo kirabika tatuukanga mubuuzi Katikkiro yamugamba naawe olwaleero olaba obukulembeze kyakitegeeza tatuukanga mengo abadde tamanyiiyo ate bagenda namusuula ku bwa member of parliament Nakawa tuli wano Robinson tuli wano bagenda musuula ku bwa member of parliament ate nga bamusuulira nze nkubuulira bagenda musuula bagenda musuula ate nakabirawa anajja akabira kuno bamuleka olw'okuba nti mu bantu 15 be nakugamba General Sarebe yaleeta ng'abayisiza mu NUP naye yalimu kubanga bali abantu abo baalimu olukesikesi olwambegabega mwe mwali Bisekezi mwe mwali Bashir Kazibwe mwe mwali Segirinya
mwe muri Sewanyana mwe muri Nyoko ono we erinnya lye anti linshobera mwe muri bali 10 n'abameka no we nansana no we nansana naye mwari anti barondangamo abantu abalinamu akasayidi ezenjawulo no we nansana mwari waliwo no wa Rubaga South naye mwari bali 15 bali 15 bebawa sente baje besimbewo basobora okusigala nga bali saidero naye nga amawulire bakola ki hadi bali mukyamubembekereza naye katike yakwatagana bulungi ne Robert Kyagulanyi Sentamu olw'omukyala olwababbi oba kitegeera kakati bamala okukwatagana obulungi wano kakati ensonga ate zaayonooneka kyovola bane Bugundi y'Ebungereza yagamba ejja kukolagana nani Nessenyonyi ate lwaki tekolagana na Kyagulanyi anti kakati tokirabaawo olina kukimanya kati Ssenyonyi alina amawulire gaabawa ag'obusimba agabawa tenga musango okuwa amawulire agegakwata ku nsi yo eggwanga lino oliraba otya 2026 2026 temukyali kalimu ekisooka tuyinza okugenda mu kulonda oba obutalonda ebiriwo bingi ebiraga nti ensonga si nungi waliwo enteekateeka egendo eruubirirwa okuleetebwa nga yakongezaayo emyaka 2 bamemba ba palamenti ne gavumenti basobole okuteekako gavumenti eyawamu then balyoke bategeka okulonda 2028 ekyo kyekiriwo kati mu kiseera kino kyebakubaganyako ebirowoozo kubanga bagenza okulaba nti kumpi ebitundu 80 ku buli 100 ababaka ba NRM bagenda kugwa n'ebitundu kumbi 7 ku buli 10 ababaka ba opposition bagenda kugwa ikakati tubagazaaki bagwe tuleeta abalala abalimu omuzinzi ng'oleeta omanye endowooza ye bano byabufuzi anti ne bano tebatukoze bano byabufuzi baagala okusigaza abantu baabwe ababawuliriramu so okulonda ate n'ekira ne sente tewali olita kulimba tulina amabanja zetwawadde roko anti wulira bilioni 3 anti kati twagala bilioni twagala akasekamu ne milioni 3 ezokulonda kati amabanja ge tulina singa batubanja bonna bagenda maaso n'okutubanja tuyinza obutasobola okugenda mu kalulu nze ndaba wayinza okubaawo okwongezaayo akalulu ako bwe ne basobola okweyongezaayo ebbanga eri bwe bati bakikoze bwe batyo tuyinza okugenda mu kalulu naye kagenda kuba kamusaayi kagenda kuba kamusaayi nti buli muntu akagendamu wakafiiramu kufa na kuwona bamemba ba palamenti bwe batolina kawumbi togenda mu kulonda kubanga okuvuganya kugenda kuba kwa amaanyi akalulu kati fe abakyadondo east ojja kwekanga nga tuliko ababaka beesimbyewo kumpi 20 nga fena twesimbyewo kakati yes bali tupepe ejja kuba mpanvu kakati awo wajja kulaba akalulu nga kubanga abantu abagenda okulonda batono abantu bakoowa bagamba bitulonda bo batugasaaki bagenda mu palamenti bali mu kulya kakati nza akange mpankuwe abatono abagenda okulonda bajja kusaba sente empitirivu ennyo bw'ato muwadde emitwalo 5 ayinza obutakulonda kakati kajja kuba kakugula weetaaga akawumbi kalamba okulaba ng'ogenda mu kalulu ako kati n'abeesimbyewo bajja kuba kufiirawo okufa na kuwona nina okuwangula oba oli okumuwangula kati kwegamba ajja kgenda ng'agambe nze ntaddemu sente zange nina okuwangula kakati balyoke bagende mu parliament abo tebatubbe anti era kyekyo eggwanga lijja kuba lifudde haali bw'ogenda ku kapulezidenti awo ngambye bamemba ba palamenti naye bw'ogenda yes bw'ona ogenda mu bamemba mu presidential sirabawo mulamwa gwonna oguliwo era Prime 7 bw'anaabazze sinakawangula buwanguzi ye bajja kumulangirira bulangirizi kyekigenda okubaawo kubanga anaagenda omuvuganya bali balina okuteekawo enkyukakyuka mu byobufuzi mu electoral reforms babeere nga omuntu bwe yeesimbawo babeere nga bali kyenkanyi baweebwe ebyenkano lwaliyo tebiriiwo Prime 7 alina ennyonyi alina emmotoka eziyita wansi alina buli kimu kyonna asobola okwetooloola eggwanga lyonna mu nnaku 2 kakati gwe ku biguudo bino ojja kuvuga akamotoka otuuke wali batonga okusindika nga tekalina gye abapolisi bakulemese yes oleme owoolaga kati bina akalulu agenda mu kalulu nyinza okukkiriza gundi kyeyagambye omubaka Rutamaguzi kyeyagambye nti anaagenda mu kalulu kano aka 2026 nga tebikyuse ajja kubeera nze sigenda kukozesa kya busiru naye ajja kubanga mu butuufu alimba era nze kyendaba kati mu kaseera kano abaliwo balwanira kifo kya 2
anagenda okubeera leader of opposition. Ekyo kyebaagala n'ababaka ba parliament balwanira bifo byabwe. Yes, balwanira bifo byabwe. Kati okubeera leader of opposition nakyo kigenda karuba. NUP tegenda kuddamu kukwata kifo kyakubiri. Tesobola ate n'ekikwatirawa kubanga wano mu Buganda we yasinga okufuna ababaka abangi batabanguddewo nnyo. Kati bali bayinza okugira ate mu kibiina kirala. Mpuuga ayinza okugira mu kibiina, Mpulira ayinza okugira mu SDP kibiina ky'amabike bw'aba tagiddemu ekyo. Yes, bw'aba tagidde kye balowooza kye bategeka, bwe bati bagiddemu ekyo bayinza okujja mu kibiina ekirala ekya PDP tebagenda kugiramu ekyo. Lwaki ekyo tebakyagala? Simanyi naye kino ekya SDP kye bategeka mu kaseera kano kubanga lubo wakati yakirimu kati kibagezaako okutegeka. Abalala balina enteekateeka egobamawo baddemu beedize DP bakomewo mu DP bagenda balina enteekateeka eyo. Era mawo mu biseera ebyo yabadde atandise okugira akibateere naye endagaano gye yakola ne gavumenti etuukiriziddwa bamulyamu olukwe abagavumenti muzeeyi olwamala kumutunuza mu mbuga ya Sitaani n'aleka eyo. Kasita yamukwakulako ekya Julayina yaleka eri. Kati mawo musajja wattu yemamaza ali awo ali omu yekka naye ng'ageze matama ageze n'akabina afunyemu akasente naye ng'ebisigadde mu byobufuzi yaleka eyo. Kati DP erirayikire okuvaayo wamawo negenda ku muntu omulala. Kati bwegenda ku muntu omulala bano ate balyoke bakomewo, bwe bakomawo besimbirewo mu DP. Kati ebintu bibiri nti singa mawo alemera mu kiri n'alemera mu kiri bajja kusigala mu kino SDP. Singa mawo akivaamu bayinza okudda mu DP. Bayinza okudda mu DP ne bagendera omwo. Kati singa badda mu DP erina enkolagana ne NRM bakola endagaano yadde tetuukiriziddwa naye bayinza okubagamba nti ffe katubakubira ekikopo muyisemu bamemba ba palamenti nga 7 musobole okutwala ekyaki ekya leader of opposition. Ekyo kirirayikire. Ekyokubiri waliwo kino ekibiina kya Piraawo ekya General Muhoozi. Yes, ekya General Muhoozi. General Muhoozi tatudde eno gyara atuddeyo butuuzi. Tugenda okutuuka ku 2026 ng'oluusi bamugjeeyo oba tebamugjeeyo nga bamuyingiza mu palamenti ng'omubaka akiikirira amagye bwekibadde kasita bamuleeta eno mu palamenti afuuka wa byabufuzi. Kyo kitegeeza nti bayinza omuteeka weyagala we bamugira ku bwa CDF nga kitaawo ayisemu mwaka gumu amuleeta wano n'abeera vice omukolera ki kakati ate mu kulonda kuno bayinza okukiwandiisa ng'ekibiina ky'ebyobufuzi wawali ku bibaka 3 mumeka ebya NRM nobubamuwaako babaka 12 aba leader of opposition. Wano leader of opposition Dadi n'abeera president n'abeera nga ya chairman we NRM ate ono najja nga ye leader of opposition ate ya chairman wa Piraawo balyoka babafuga balina omanyi ebyobufuzi byetaaga kubaza kyena bagamba nti NUP oba opposition yabadde erina abasajja kati nga tutuula kubaza ebyobufuzi nga tubaza ebyobufuzi kyekiddako olowooza najja tumukube tutya tukole tutya wano tutambule tutya byebyebufuzi ate omukulu kyatalina abakulu kye batalina twebatulekaawo wekitegeera naye ebyobufuzi bwe bityo bye nti olirayikire okulaba bwetaba DP nga yetute ekya leader of opposition ejja kubeera Piraawo nga yekitute banaabeeramu olusonyisonyi bajja kukirekera DP naye nga ekibiina ekigenda okukwata ekyokusatu nga Piraawo yekuta ekyokumeka ekyokubiri hali bwekwata ekyokubiri munsonyi weko bwekwata ekyokubiri kiba kitegeeza nti ekyokusatu kigendamu either DP oba kigendamu UPC kubanga jjukira UPC nayo eri mu mukago naani ne NRM. Kati bo bakuzingiza bwe bati goli weka nabo badde nabo FDC mwayawukanye ne bawali nabo abali bakwegaseeko ba DP broker mwayawukana kati oba osigaza ki osigaza ki. So kati twandibadde nga tubala ebyobufuzi kati mu kiseera kino nga tugamba yes Kyagulanyi ojja ogenda kwesimbawo naye besi yaffe eyimiridde wa ogenda okujja akalulu waakiri nga kalike wafuna kano kagenda kuba kazibu kabagenda kuba kazibu nnyo n'okubeera presidential candidate sente zogenda okufulumya mpitirivu bayinza n'okuyisa etteeka ne bagamba nti omuntu okwesimba obwa president oteeka okuleeta miliyoni nga 2 zoteeka okuteekayo kakati n'olyoka olaba sente ziba zikola ki ezigenda mu maaso. So nsuubira ebyobufuzi ebya 2026 byo birimu obubadde bungi tubyetegereze mulimu okufa mulimu okusibibwa mulimu abagenda okusibibwa nga gwe bakukwata ne bakusiba ne bakuteeka tovaayo
nabwera amemba parliament bano ojja kuvaayo ng'okulonda kuwedde katono kwegendereza bino ebigenda mu maaso kati naye bw'otagira abakukwata ne bakusibako akantu okuvaayo 228 nga tovangayo nga ukaggwa dda kati wegendereza okubanga ebintu ebyenjawulo tebikola ki tebakukwatira mu buvuyo obwo mwegendereze mwe abali mu byobufuzi ate tubaze tubeeko n'engeri gye tutuula tutandike okubaza ebyobufuzi ekirala tulekeraawo olugambo luyitiridde ntono ye bw'aba alina kyagala okwogera akikubaho nga bw'ayagala tanna gye yeebuuza omuntu edda wagenda ng'okwogera ng'oli mukulembeze omala kwebuuza ku bantu ab'enjawulo noga njogere ntya njogere ki wano ana alina obumanyirivu mu byobufuzi ana alina obumanyirivu mu byamawulire ana alina obumanyirivu mu kino ne musobola okutuula ne mwogera ku nsonga nga muzze okuzekeneenyaako mugenze okutuusa press conference ng'ensonga ezoogerwako mpandiike naye wano bamala gagenda ne bamala gakubawo bye baagala buli kimu kyonna ne baagala ne bakubawo bye baagala ate ojja kusanga nga opposition si nywevu 226 ze sigirabamu kaabuntu Prime 7 bw'aba yagadde yazeemu okuwangula n'ekirala opposition yo yamaze dda okubaamu ebizibu ebyenjawulo nti ne betwasuubidde okubeera abasekendi oba baliida of opposition tebagenda kubeera singa pirawe nebanga zejja kujja eteeka okujja eteeka okutwayinza kireka bwebamayiko mawanda nga bali mu makomera anti kakati abo bamayiko bagenda bafiisa abo abamu bagenda bafiisa wakibakolera bagenda bafiisa ate abamu sina kubafiisa babasibayo okumala myezi 6 ne babata bakugamba nti ati walanga twabasiba emyezi 6 naye nga baba tebasibye babeerayo era ati ne boogera nabo baga tofaayo gwe guma bakusakurifaisinga guma myezi 6 ojja kuvaayo oli obuwumbi bwo kati mawanda n'obwobusiba mwaka ng'alina obuwumbi 164 ku akawunti aba ayagala ki aba ayagala ki kati mwe mulowooza nti oli bamusibye nedda bakuterekaawo ne bagira bakuteekaawo n'olowooza nti bakugize naye nga bakutadde awo olw'ebyobufuzi banna kye babaza kakati tuli basiba gundi namujju ate ne bagenda ne bagamba abeeri nti oyo waffe era president yabatumidde nibata miliyoni 5 nibakola ki kakati mbwe tebali mukomera nti babasibye oyinza n'okusanga gye basula babatwalirayo mu fariso babatwalirayo buli kino emmere gye balya babafumbira bufumbizi babafumbira bufumbizi so bali tebali mukomera bali mukwejalabya gye bali mukulya bali mukusanyuka sente bajja kuvaayo balye ebyenfuna by'eggwanga byo bitunuddemu otya Mr. Tugoma okusinza nga budget bwagiraba president n'akaaya na sente n'azijja ku malwaliro ambulance amasomero n'aziwa loko kyensuubira n'akwata n'obumbi obulala 50 n'abuwa penalty budget yo bagiyisa bagiyisa yagisayininze etekwa buteeko kati agisayininga ddiri eri wabweru w'amateeka kyekisooka kubanga budget yayita ne bagisomera abantu neeyita eteeka bwe ligamba nti mu mwaka gw'ebyensimbi nga gubuzaayo enaku 3 president alijja nga minister wa finance kubanga eteeka ligamba president ye minister wa finance oli mubeeza muteekako buteesi alijja n'asomera abantu embalirira enyingiza n'enfulumya y'eggwanga yajja n'agisoma taddanga mu kusoma ndala kakati mu mateeka eri gye baasoma luli yeetambula bino ebigenda mu maaso byonna bifu ekyokubiri bajeti ya Uganda eriwo kati ya butabarika 72 naye tugenda kusolooza obutabarika 31 ngaffe bannayuganda ezisigale tugenda kwewola ate kwezo obutabarika 26 bugenda kusasula emisaara n'ebintu ebirala tugenda okwewola tujja kusasula emisaara butabarika 26 abali mu gavumenti kakati ate 31 bwe tugenda okusolooza endala za kwewola nejjukira tulina amabanja obutabarika 12 mu kiseera kino n'obwokwata budget za mirundi egyo tezisobola kuyimirizaawo gundi ya Uganda kati sente zoze twewoza okutuuka mu butabarika 10 zikoze ate anamanyi gavumenti ya Uganda yagwa naye mwe temukimanyi nebulizaayo katono kutuka negwa wansi olwaliro kakati Uganda yerina omanyi kakati mu byenfuna bakugamba nti assets oba ebintu byolina byenkana ne current assets minus liabilities nti ebiriwo bw'ojjako amabanja ebisigadde byebiraga eggwanga kyeririna nkugambye nti 12 gwokwata 72 n'otoola ku 12 osigaza meka kumpi obutabarika 5 bwetubanjibwa kati Uganda singa erina ekyapa ekyawamu singa kiri mu banka ye China nga China ekituta ate China tesonyiwa wane Zambia China yesorooza ebirombe
bali bagibanja Zambia ne zigirema China yesoroze bigombe bya gold China yesoroze Chad China yekola buti kati president yatuletera China ngakimanyi nti sente tulina fenga bana Uganda ya president Museveni nakugambe kisoka nti bamuleka yeka ekyo kanti kugambe bwe yarwana n'abasajja abatali bana Uganda abasajja abana Rwanda nze bwe njogera omuna Rwanda oli alowooza saagala bana Rwanda nange nina omusaayi omuna Rwanda ekyo kibagamba bulijjo nabagamba nti jjajja bamuzaala Gatsibo mu Rwanda jjajja azaala taata omukazi bamuzaala Gatsibo mu Rwanda so kati era muwala wa Mihaho ojajja Omunyarwanda yennyini awedde ki emirimu kati nze soogera ku Bannarwanda okwasi baagala oba sirina musaayi gw'Abannarwanda ngulina naye Abannarwanda abaali abanoonyi b'obubuddamu twabalwanyisa mu bukyamu ne tubaleeta wano bamala okutuusa Pulezidenti Museveni mu buyinza bwe bati okuva mu 86 okutuuka 87 nga bamaze okutunda amakampuni ga gavumenti gonna nga bamaze okusala sente nga bwe bazisala ekyaddako bo ne beekuŋŋaanya nga twakamala emyaka 3 gyokka ne balumba Rwanda ne batwala buli kimu kyonna ne batwala sente ne batwala emmotoka ne batwala emmundu ne bagenda ne balumba Rwanda Museveni ne bamuleka yeka bamulekera otafiire Jim Muhwezi Sejjusa Ivan Koreta abantu nga bali nga 7 be bamulekera be yarwana be yali yesiga ne Kazini yes be yali yesiga obulungi Barwijema Bakagame tebamuleka yadde gamba nti yes tebagina gamba nti katumutegekereko eggwanga wakiri limala okutereera tulyoke tugende bo baali banoonyamu byabwe naye ati kakati president yakola ensobi olwanyisa otya abanoonyi b'obubuddamu anti kati ye yabikola kati bamala okugenda President Museveni yasigala yeka jjukira baalina 10 points program naye nga 10 points program okuziteeka mu nkola yeetaaga abantu be yalwana nabo abaali bazitegeera be yali atadde mu gavumenti yali atadde mu gavumenti kubanga babesige baali bazitegeera kakati President Museveni bali bwe baagenda olw'obusungu olw'okugenda kw'abali President Museveni abasigadde naye abagoba abalina akakwate ku bali abali mikwano gy'abali abalinamu omusaayi Omunyarwanda nabo n'abagoba n'abajja mu gavumenti ekyavaawo n'asigala yeka n'atandika okuleeta bano bamajjegere ng'ategeera ki mu byobufuzi n'aleeta bamajjegere n'aleeta Anita Among n'aleeta baani n'abaleeta mu gavumenti ng'ebyobufuzi ne 10 points program tebazitegeera Museveni n'asigaye bw'aleeta PDM Parish Development Model terinawo eri mu nsi yonna President Museveni yagikuleetinga mu mutwe yandibadde ekolera abantu n'abantu abalina okugiteekesa mu nkola tebabitegeera banga 10 points program tebagitegeera bababu nene muzeyi kenyiri naye kati yatandika kusomola busomozi anti kakati akole ki ali yeka Museveni ali yeka President Museveni ali yeka okutwala sente zino ziyatadde obuwumbi 5 ku peneti alemeddwa okuzimba eddwaliro President Museveni ne sente ziyatadde mu Roko bilioni 3 kakati no oloza kakati yaba tategeera nti atwala sente za President Museveni ali mu kusasula mabanja mulimu abantu abamuwora sente ng'ali mu lutalo sente zo tabadde tazisasulanga mwe mulowooza nti abawabu bikola naye abasasula sente anti kakati bakyaliyo nabo babanja buli muntu yenna abanja sente ezo Abannarwanda ze baatwala Bakagame ze beeyagalirako kati batwepankirako nti batereeza Rwanda zaawano mabanja ge tulimu ge tutubiddemu nze njagala boogere bagamba amazima nti sente ze baatwala mu Rwanda Kagame yali akulira Ssemwayi okimanyi yali akulira Ssemwayi Rwijema yali minisita wa defense okimanyi n'abalira bonna badokita Binga n'abandi bonna bali mu gavumenti baasulawo busuuzi ne bagenda sente zonna ne batwala emundu ne batwala olaba baatuuka n'okutwala ekyuma kya sweps ekyakolanga soda omulungi ow'e Masaka kiri Rwanda gye bakitwala hati mwe muri wano tugamba tubanje Kagame abeeko kyatuwa tudize sente zaffe ne Kagame alina kunettaka ne faamu abirina ne taata we tebamutwala nga ali wano e Kawanda we bamuziika ali wano e Kawanda ne tugamba nti tudize ku sente zaffe ze mwatwala tudize ku bintu bye mwatwala kati ekyo bwe anakyogera oyo tugume taagala Bannarwanda oyo tugume taagala kino tukugamba wali wano wakola byonna byewatwala bingi olutalo waluwangula gwe ensi entebenkedde kati ekulaakulanye Uganda ogirowoozaako ki komyawo kyokomyawo tebaagala kati Uganda tuli mu buzibu nze kubuulira amazima kati ebyenfuna bya Uganda tebisobola kubaako we bituuka olwaliro kati nokukwaka kadde ka PDM ogenda kutuuka waka ng'omwana bamugobye fiizi bukadde 2 n'ogenda okutuuka waka nga bakusazeeko TV bakusazeeko yaka masanyalaze ku simu bakubanja ne koziteeka ku simu ojja kusangako ebbanja lya Airtel ne lya MTN bakusaleko emitwalo nga 3 osigaze emitwalo 4
ogenda okugira boti nga ne PDM gye bakuwadde tosuubudde nyaanya oba kitegeera ati gwe n'olowooza nti bakugamba okulaakulana tosobola kukulaakulana owulidde kati gundi ya wano bajeti ya wano teriimu kantu era tegenda kuyamba muntu Uganda yokka yerina ssente ak'omutwaro 50,000 mutwaro emitwaro 5 gyotwalira mu nsawo kagundi kama kapapula kamu ne Zimbabwe yaliko mu mbeere kati yali bulungi kati yaterera yadda ku dola eteredde ne Uganda emitwaro 5 kapapula kamu ne President Museveni yavuma nnyo abakulembeze be banna abasooka nga tumanyi nti nno yagenda kuyigira ku biri ebyasooka okukyama atereze eggwanga naye ate eggwanga ngali musobedde nnyo n'okusinga abakulembeze abantu be yatandika nabo wakirino yandikutte ffe abaana b'abajasi ne tuba nga tuve tukoze eki kubanga ffe twalimu ekisa ky'abadadi abafiira mu nsiko naye yagamba ye ekintu n'akitwala n'akikwasa abagwira n'aleeta kampuni z'abagwira nazo n'azireeta wano buli kampani gyaleeta abawa emyaka 10 free nga tebasasudde musolo n'abawa ettaka n'abawa buli kimu n'ensente n'abeewolera n'abawa kati President Museveni bw'omulaba awo mutuufu atambula naye kyamazima takyali muntu ebintu byamusukako bimususeeko anoonya kyakukola takiraba bw'anaava ku buli kulembeze nga takanyiza naffe tugenda mutwala mu kooti y'ensi yonna olw'abantu abafiire mukula kubanga era abavunaanyizibwako abafiire Baronyo abafiiridde wano e Kasese abafiire wano 19 ne 18 abafa nga 29 bonna ebyo byonna tugenda bimuteekako n'okuleeta abanoonyi b'obubudamu n'abayingiza mu Uganda balwane entalo ate nawulidde nti n'abayingira mu magye nga bakadogo nabo batuta omusango mu kooti nga bagamba ki okubalwanyisa nga baana bato anti kati byebyo le yakwatanga abaana n'abayingiza kyenkugamba alina emisango mingi naye twali tumugambye ngaye byonna tebinagenda mu maaso tutuure naye tumugambe ssebo muzeeyi okaddiye twagala odde ebbali kola endagaano nga bwe twabakola ewa Moyi nibagaa nti agwe dabbali tetugenda kusiba genda okole ebibyo okaddiye gende lwakitula oba genda wano ekisozi naye n'ekisozi nawo si wangu kubanga ttaka lya gavumenti ekisozi awo ranchi ya gavumenti waliwo n'endala za gundi za Bisekezi ze balimu e Nakasongola nazo zaali ranchi za gavumenti gundi gyara ali mu ranchi ya gavumenti gundi Bisekezi waliwo taata w'omuto bamuwa ranchi yali ya gavumenti naye bagimuwa mu Wanchoro era waali ndowooza wagenda okuzimba ennyumba amaka Nakasongola wano kubanga naye yali gye yava ate ne yali esigadde Otafiire naye n'agitwala naye wano buyikwe naye n'atwala kati beegabira buli kimu kyonna ebyo byonna President Museveni akimanyi nti bigenda mukola ki kyeyandikoze kyandibadde ekintu kimu kutuura naffe ne tukola endagaano tontabaala nga sikola ki genda otuule n'ekisozi tuyinza ogimurekera ne lwaki tunagenda kukola ebirala waliwo n'amataka amalala agali eyo Nyabushozi agali ag'omugabe Wankole tugenda bimurekera ebyo byalitwala atwagala tumureke naye nga tukoze endagaano naye bw'ataakola ekyo ffe nkyemanyi obulungi agenda mu kooti y'ensi yonna sinakindi kufiira luzira wano ate mwe mumutiisa lwayagala okugenda ne mumutiisa nze njogera mazima ye alaba asobola okubiwona ebyo alaba abiwona anaba atakaddiye anaba akyabitegeera bya kooti Bashiru wenjogerera kakati ali mukomera Bashiru yali waddeko nga muto ku Museveni ali mukomera mpozi Hosni Mubaraka Hosni Mubaraka yafa obajali ne kakati ebyo naye tetwandyagadde kulaba muzeeyi Hosni Mubaraka yamuleetera mu kooti ku stretcher naye kati nga Museveni ekyamazima n'omujja ku bukulembeze tamala myaka 2 tasobola muzeeyi akaddiye nnyo yalowooza emyaka gyayogera jejo si jejo naawe nnyo kakati ali emyaka ki ekimuliisa emyaka anti kakati akola eki osanga abazadde be baali tebamanyi kuba tebawandiika oba naye kennyini kwagala kusigala nga kwali kati bino ebimuddusa n'ogenda okulanga addusa bajjira ne bamukubayo ku kayiso akamuteekamu amaanyi wamulaba wali nga baze kumwebaza ikororo engeri gyatambulamu oyinza okutambula bwotyo myaka kyenda otatambula bwotyo abajjawo banadde ajja kukutuka bukutusi
badokita bamukola ebintu ebitagambika ni mama ngata yenga tayina manya atensangu mukagati yawe jedu tachari na wedde munyo mama atasensebuse mama sensebuse ne mama ate mama bambi mukazi watu bamutawanya butawanya yandi badde yewumulidde amanyi tachari na amaguru gazimbye bamanya amaguru gagenda ne gazimba nebigere akata yambala bigato bino ebisonsebwamu kwe gamba bambi bamutawanyiza bwere mutawanya ndi badawo mu ate mukyala munange wa mirembe ngwa bina kugamba wa mirembe tabadde na buzibu naye ensonga ezo bwe zitakolebweko kati nze kubuulira ne wabaawo endagaano egamba nti katukole endagaano gode bali nga bwe bakola South Africa nga bwe bakolawo ne Congo gundi nasobola okuvaamu Kabila tenayingirawo batakikole waliwo obuzibu wano obaana bano boolabo bayita bakusaaga wano waliwo abaana abasoma omwana nne myaka 45 yasoma lina diguri 2 tawasanga tazimbanga kayumba awakateri kantu talina na wasula n'ekyokulya talina au yakufiirako myaka kata 5 anamwejo abaana abo bakyamu nnyo bajja kuzuuka omulundi gumu besulemu kamba yaaya bakukwate bakujje mu motoka bakulye so kati kyetaaga gwe Prime 7 okyalina obudde bw'okutereza eggwanga lino totulekera bizibu kubanga ffe balowooza nti ffenna buli munyankola ali mu kintu buli muwestern ali mu kintu teriti ekintu kikyo gw'okirimu nze tonyingiza mu bibyo Mr. President kola ebibyo n'abanyankole bali mu kubonaabona olwabwe tereza eggwanga okyalina obudde mwe bawotafire muleme okubuzaabuza president bano be bamubuzaabuzaabo abakayingira abo bebamuzabuza tovaako anti kakati otafiri ali mu nsiko bw'obeera mu nsiko kyakitegeeza nti abalala bw'obozaayo mu nsiko kimanyi tuli mu nsiko katubeera wakati bamanyi gye tubeera bamanyi abaana baffe kye balya bamanyi abantu baffe gye babeera bamanyi abantu gye basula tetuli mu nsiko waliwo ensiko esinga eno lwokuba fiti tulina muunu twali yatuwadde ku muunu ntokosa nogenda okuwulira omuliro wuli omuliro gorosaagagwe tuli basibu nnyo baffe myaka 35 kutuuka ku 5 tuli bubi nnyo abaana bonna kakati weebuuze abaana basoma amateeka ba Paul Kenneth Kakande basebuwufu baani ba Joseph Ruziga abaali wane Makerere mbiseera byabwe abaana bonna n'olekawo n'ofiisa kati abaana bayingidde emyaka 6 balikolera ku the government when will they ever serve their country nedda bali servinga ddi ku ggwanga lyabwe kati omuntu olowooza kwagaliza birungi tugume nkwagaliza birungi siibula tugende ati nze njagala kubasiibula nti ffe tetwogera bintu byakugamba nti tusasamaza oba twogera ebintu bye twogera byebyo ebiriwo bigenda okubeerawo biwulirize bw'oba oyagala bw'oba toyagala ng'owulira waliwo ekikulumye naawe oyinza okujja ewakwezi n'akuwa obudde n'oyogera naye ffe twogera ebiriwo era ebisobola okugenda mu maaso mugambe Prime 7 mu NRM kubanga nze nkimanyi abantu b'NRM bali bubi abakulembeze bali bubi nze njagala kubagamba mugambe Prime 7 mu ngeri gy'okwambala yero ne mugenda ekororo ne muyimba ne mumuleka n'agenda nga temumugambye mumukuba ekiwandiiko mugambe nti wuumula aleeta omulala gw'aleeta mugende n'oyo bwe tunaamuwangula tumuwangule kubanga naffe tuli Bannayuganda.